naye Kyagulanyi toyinza kujja Museveni wekka mu buyinza. Kiza Besigye tosobola kujja Museveni wekka mu buyinza okujjako ng'okozesa pulaani B eri. Naye pulaani B kati Besigye gyemutuusiza ogikola ki? Olabayo. Bamusambanga kapiira, bamuzze eno bamuzze eri. Pulaani B okajja osobola okukola ng'oli omu bwannamunigina. Naye nga tugenze mu bino ebyakalulu, Museveni aba wakutaayiza abanga ngo eri ku kizigo. Eri wabaayo abaleekaana, eno wabaayo embwa, eno wabaayo abakubirira, osanga ng'ate aba DF Mpuuga avudde mu NUP akoze DF. Kati ate aba NUP ng'akubuuza Mpuuga ekyamukozeseza ekibiina yabadde ayita kipyaki nga yeerabidde nti ate ne yakola NUP nga waliwo FDC. Teri kibiina kimu bwannamunigina kisobola kuwangula gavumenti yonna ne bweriba ya Kyagulanyi ng'emaze mu buyinza emyaka 10. Teriyo kibiina oba omuntu omu alijja gavumenti mu buyinza ne bweriba ya Kyagulanyi ng'emaze emyaka emeka 10 mu buyinza gyokka. Emyaka 10 gimala gavumenti okubanga structures zonna zikyuse. Nga structures zonna tezikyategeera gavumenti zitegeera pulezidenti. Era nga n'omusirikale wa poliisi alowooza nti Kyagulanyi bw'ajja mu buyinza enkya agenda kumujja mu poliisi. Owa poliisi n'asula mu kayumba kali ke walaba oli ng'agenza okukyalira muganzi we. Abantu beerabira balowooza nti bwe twogera ku kwegatta tugamba nti NUP, FDC, DF, PDP, PPP n'abalala beegatte bakole ekibiina kimu. Ekyo si kyetutegeeza. Tugamba Saddam Mugayiro wa PPP, Bob Wine owa NUP, Mpuuga owa DF, Kiza Besigye wa PFF, Amuriati wa FDC, Akena owa UPC, Mao owa DP bakolaganire wamu. Bakolagane batya? Bagobe omula. Ebira bino byonna byolaba. Buli kimu kirina we kiri nga kye kisingawo amaanyi. Beera waawo. Awo vuganya na Nakyemalira wooli omuwangule ku lwaffe. N'oli abeere wali avuganye Nakyemalira waali amuwangule ku lwaffe. N'oli abeere wali amuwangule ku lwaffe tugatte. Ukana ne mwami Museveni. Kale tuveyo Sowanda ekibiina kyaffe byonna bireeta kubanga oyagala okunzija ku mulamu ogukubuuza bijirwa kye yasoma. Okimanyi katini abagoberera omukutu guno balaba graduation ya bijirwa nga bamutikira Kampala International University omwaka guwedde mwaka guno oguwedde KIU era graduation yaliko twagiteekayo twakola ne interview KIU yonna buli kimu nakinyula kati abaagala obiraba basobola okudde ne babera so nsonga kisagala kuteeka okubanga bajja kutwalaganya. Salamu aleikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Wona wasinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti osiibye otya? Afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo. Asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Ssentamu Mukasa Sewandagi amannya gonna ga buwangwa tekuli nerimu erya ddiini era n'olw'ensonga eyo olwali tugenda kwogera bya buwangwa eddiini kweririso na nnono ne Ssentamu engeri gyeva mu kalulu ka Nansana municipality saagala tumalire nnyo space mu byabufuzi. Sewandagi buuza abantu bannyabo ne bassebo abatulaba era abatuwuliza byonna gye musinziira ono kojja wange naye lwakuba nti kati ate alabika ayagala kuyita waateekwa okukoma ayagala okuyingira mu boundaries endala so nga tuteekwa kutambulira mu layini ya buli omu kojja beera mu layini yo ndi nsolo ya byabufuzi era ebyobufuzi nkyalimu n'amaanyi mangi nnyo kubanga gwoyinza okubanga walabye nga sajja eyo nomination za NUP omanyi kyo banne ekibiina kirala mwe ngenda okujjira waliwo n'ekipya bamunyagwa kye batongoza gwokkakasa ndi siri mu kalulu ka Nansana municipality ojja kulinda nga nomination za electoral commission enkulu ziwedde
NUP wabivaako bakutabula omuntu nga ziwedde kati nze manyiwe naito manye banja abajo gundi nga teba mukasirise omanyi kyo bandi owewa mote yajjayo omanyi kyo bandi omukubazije mukasirise owewa mote yajjayo nze najjayo mukasirise katowa kana wakayima yajjayo naye natazizaayo kati nze nange nze mmanye bibaawo lekerawo okubuuza abalonzi bange bo bamanye ekyokola gwerinda nga gundi amaze okuggalawo byabakama nga gaddewo nga tondabye awuli okwogera bino byoyagala okwogera naye ate ndi omu mu opinion leaders wano mu Uganda abalaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo abasalawo era bategeeza abantu ki ekibaddewo ne bakiwuliriza abasalawo batya kubiyinza gwanga kubitambula mu maaso abalina obuyinza bye basalawo ekyo kimanyi bulungi ani akulimba mbu basalawo ani asalawo tubatambuliza ku ntoli ze baagala wano mu 2008 tebadduka mu 70 yadduka mu State House n'agenda Entebbe n'alagira n'ennyonyi etokote kubina ebyakayunga teyadduka wano twalina komanda ki temwalina capacity twalina komanda ki teyadduka ate mwalina komanda sewanda gy'oli otya gyendi suuti y'amaanyi ndi musajja ajjudde munnamateeka nga ngasomera mu ssomero si ddala lyonna Makerere University ffe mu nsi yonna tumanyi mu university mu Uganda bagiyita Makerere kati mwe abalala abasomera eyewammwe toyinza butabimanya kubanga kati gwe amawulire oyinza okuba nejje wagasomera essomero tulimanyi byetaaga kwetereza tujja kubuuza oba ebigezo wakola bya UBTEB tuve mu kataka tugende kukola kojja wange wakataka govuga nyumirwa nnyo okutambulira ku ttaka Zawanda njagala twogere ku byabuwangwa leero twogere ku ki njagala twogere ku nsonga ya DNA mwenga Abaganda abasajja Abaganda mwabanga n'abaana ewaka wangamba ab'omuntu mbwe abaki abalala abawumirize ab'okumugongo ab'omusaayi abo n'abaana ba musajja muganda wakaawe ebya DNA tulaba nti biringa ebikutula obuwangwa n'ennono DNA tekutula buwangwa na nnono nakulabye ng'oyogera n'ebijirwa era ye n'akugamba mbu yalina akatiba akake era aba agenda okukola emirimu gye abeera siriyasi nga toli Buganda wano e Buganda tukutega olubbobbo omwana n'akufaanana wano e Buganda omukyala akulingiriza mu katuliko omulyango omwana n'akufaanana ne wabasiiwo kati ebyo omwana nina mwannyinaze bamuyita Maria Nola Bukirwa yazaala omwana ye Jime James Lyawunya naye ng'abeera Kasese ne mugamba nti singa we yazaalira omwana oyo yali abeera Maganjo nange mwannyina teyali mmatiza nti oyo omwana wa Katende omwana ayina omusajja gwafaanana ku kyalo bamuyita Sebandeke nga bw'omutulako bw'oti ne Sebandeke tobaawula naye nga si wa Luganda naye naawe kojja wano wooli olinayo abantu abalala 6 b'ofaanana nakunyumiza omuwala yansanga mu kibuga naneesibako kati Lutaaya tafaanana Namboze ki Namboze ow'emukono Lutaaya ono omuyimbi tafaanana Namboze manya Misaaki afaanana Namboze tafaanana Namboze gwe tulabanga bafaanagana kati Sewandagi omusajja Omuganda nazzi kuno yakolanga atyo okukakasa nti abaana babe fe abaana baffe Abaganda twabanga n'omukolo ogw'okwalula omukolo ogwo ewammwe mu ddiini mu abasomye eddiini gwe bayita ogw'okubatizibwa era nze Sentamu bwe bambatiza mu mukolo gwaffe ogw'ennono ne bampa erinnya erya Mukasa wadde ne father jagwe yali yambatiza ebyamatiya sirina nti ero sikyalimanyi kuba bwe bambatiza mu nnono nenzikiriza nti kati nze Mukasa kaakati Abaganda mukolo gwo ogw'okwalula abaana tukola emikolo gyaffe gyankiso tetusobola gibuulira bantu wano twasobolanga twabanga ne DNA yaffe esobola okwawula omwana wa wano ku batali ba wano naye mu mbeera eyo nga n'abadde bamanyi enkola eyo bagenda baggwamu omuzungu bw'aleeta enkola ye ey'endaga butonde ng'ejja kukuwa kiri ky'oyagala ozuule nti bano abaana babo kyalibadde kitambula nakyo nnyo lwaki tutambula n'ekyo nti okuboola mu nsangi zino
kususse. Kazi wangamba okuboola n'okusosola byanjawulo. Kati okuboola kwe kutya? Okuboola n'okusosola byanjawulo. Katugeze gwe weddira nkima. Maama we ayinza okuba nga yazaalayo abaana mu mbogo. Okay? Bw'owasa omukazi ow'embogo nga maama we yazaala omwana bwe yeddira embogo, oyo oba omubodde. Kwe kuboola. Oba tomusosodde. Naye oba omubodde. Oba omubodde. Okusosola kusukka kw'ekyo. Era bano bannaffe abali mu gavumenti kwe bakola. Kwe kusosola. Nti baddira omirimu bali ne bagikuula okuba oli munyankole n'ojja mu kitongole ng'osanga abakozi bonna 8 nga bonna baggwanga limu naye nga n'ebigezo tebaabikola ebibayisa mu mbeera eyo. Kati ekyo tutera okirwanyisa kyekikyamu. Kati mu mbeera eyo ffe Abaganda buli twayinanga abaana kubanga abaana bano tebalina musango. Omukazi bw'ayisa olugaayo mu nnyumba yo, omusajja najja n'akutuula mu kifuba, ne bazaala omwana. Omwana oyo azaaliddwa. Bino ebyabano teyabimanya. Kituufu. Era tabitegeera. Awaka w'omusajja Omuganda kyewaavanga wabeerawo abaana be bayita abawuumirize. Omwana omuwuumirize y'oyo omwana mukazi wo gw'azadde naye nga si mwana wo. Kiri wano e Buganda. Kati Mwankole natuukayo n'ensangayo. Mwankole ye ate DNA togyetaaga. Eyo DNA ekola wano wammwe Buganda. Mwankole abaana babeera ba mukazi ng'asasudde ebintu. Dawale ye nannyini baana abo. Gwe yabazaala mu mukazi oyo obeera wamuyambako buyambi okubazaala. Era wano waliwo omuntu omwe yafuuka Munnayuganda olw'enkola eyo nga kitaawe yagenda n'asasula ebintu. Sijja kumwogera linnya ojja kumumbuuza nti yaani be tobimbuuza. Nga kitaawe yagenda n'asasula ebintu ebisasula omukazi ng'omukazi alina abaana baaba ate nga bombi balenzi. Kati omusajja n'asasula ebintu n'atwala omukazi n'abaana. Naawe wooli nga maama wo mu nkima gye yakuzaala nga tebasasula bintu nga bakyamubanja omutwalo n'ebirala ebisasula omukazi. Nze Ssewandagi ne ŋŋendayo n'ensasula ebintu. Olekerawo okuba kojja wange ow'enkima n'ofuuka mutabani wange ow'embogo. Kasita mba nga nsasudde. Ekyo kiri Mwankole. Abo bo tebalina DNA. Kuba bba ewaabwe bw'owasa omukyala taatawo yakuwa ebintu ebisasula ebiwasa omukyala. Era omukyala asooka wa kitaawo n'alyoka ajja ewuwo. Buno Buganda butanaba kuwasa bujja nabo ne buzannyirako ne bukola ebyabwo. Naye ebiseera ebisinga babeera nga abayaaye kubanga wateekangawo ffumu awo okulaga nti munda gy'oli. Kati omuyaaye Ssewandagi yayitanga eri nga takulinaako na Luganda n'ateekawo effumu lya muganda wo. Gwe n'oliraba n'olowooza nti muganda wo yakola ki? Yaliyo. Kumbe Ssewandagi yali ali ku bintu byali yeegazaanya n'afuluma n'adduka n'agenda. Eyo embeera bwe yalinga na buli kitundu omanyi buli ggwanga n'ebyalyo. Buli kitundu kyalinanga engeri gye kimanyaamu nti Mwankole omwana asasula omukazi ebintu yabananyini baki baana. Fuwane ewaffe tugenda mu baana ab'omusaayi n'ab'omusaayi gwange, abaana ab'okumugonga, abaana ab'omuntumbwe. Bano Babaganda abo bano baani? Naye abaana bonna babeeranga waka w'omusajja Omuganda. Abaana b'Abaganda binga babeera awaka. Nze nakugamba nakulira Nanziga mu Busiro ewa Yohana Sekandi, musajja wa Njovu. Naye Yohana Sekandi yawasa mukulu wa maama wange Tereza Nakafeero nga ye mukulu ku maama wange. Kati nze nengenda nenkulira ewuwe naye ndali mwana we. Kati gwe wali mwana we kika ki? Siri mwana wa Muntumbwe ate siri mwana wa Musaayi. Ate toli wa Musaayi? Wabula nabeeranga wa Musaayi. Ogambye wa Musaayi. Wa Musaayi so si wa Musaayi. Owo Musaayi aliwa? Kubanga bali bamaama baffe ba Luganda bagatta Omusaayi. Wa Musaayi. Nze kwe kubeera ewaabwe ewa mwami Yohana Sekandi. Kati era wabeeranga w'abaana ng'omusajja amanyi bulungi. Tulina omuvuka we yabeeranga wawaka bamuyitanga Sessanga. Sessanga oyo yali mutabani wa Sozi nga Sozi ye muganda wa Sekandi. Naye Sozi yeegaana omwana oyo n'agamba nti kiwuwe teyamuzaala.
sekandi n'agamba nti omwana oyo bamumpe naye kuba nti abaana abo ebiseera ebisinga obungi baba babulabe nnyo bw'obaleeta awaka naye kati bano bebazadde mukazi wo Sewandagi najja n'ayisa olugaayo mu nnyumba yo n'azaalamu omwana y'omusajja omuganda yabeerangawo ng'akimanyi nti oyo omwana si wange wa Sewandagi naye n'atalaga mwana nti si wuwe n'amulabirira n'amukuza twayawuliranga mu kugabana bintu era w'omanyira nti afudde si taatawo nga babasiba ekyayi bagasiba amafuvu ogenda okulaba nga gwe tebakoze eki tebakusibye nga gwe tebakusibye ng'oli yagamba nti oyo si mwana wange mwana muwuumirize omukyalo oyo amuwanga kitaawe abaana abo bababanja ofudde gwe ne babazaayo eri tebabatwalayo ng'oli mulamu n'abamu abaana bagaana n'okgendayo ng'eri tajjaayo ng'eri gye bamugabye agendayo mulundi gumu gwokka ng'eri gye bamugabye waliyo kantu okusinga eno gy'akoze eki eno gy'avudde kakati ffe Abaganda enteekateeka eyo twali twaginogera dde eddagala era ebyewaffe tebyabaawo naye mmwe abalina amannya gamatiya mwe muze mulwana n'obuwangwa bwaffe eyo sisitimu ne mugitta kati bwe mugisse omuzungu kwe kuleeta sisitimu era ya DNA naye nze nakyentera okuwakanya mu DNA eyo nti bagenda ne bakola DNA ku booluganda kati bwe mbadde mwogerako ebya Ssejjirinya nga baakoze DNA ku baana be ne basanga nga abataano si babe DNA bagikoze kwani baziikuddeyo Ssejjirinya oba bagikoze ku muganda we basobola okukikola either oku samples okubanga bazijja ku Ssejjirinya before oba ku muganda we kati osobola okujja ku muganda wange naye nga matiya gojjeeko muganda wange ate wa kitange abamuzaalayo si mwana wa kitange nakyo kisoboka kati olaba bw'oba otukoze ekikyamu olwo abaana bange obagoba ng'ate obagobedde mu bukyamu naye lwakuba nti ekintu kya DNA ekyo kitaataaganya eddembe ly'omwana ye omwana ono gwe bagambye nti ono si ye kitaawo kuba kati nze ntera nnyo okubuuza maama wange anzaala ow'enkima singa avaayo ku ssaawa eno n'aŋŋamba nti Sewandagi erinnya ly'empulya nga ndyagala nnyo si ye kitaawo nakuzaala wa Kaboggoza Sewandagi erinnya lya taata wange efamire name naye nga si lya Mbogo nze eryange nze senta lya Mbogo ssebo ow'enjovu bamuyita Sewandigi ow'Embogo ye Sewandagi ate waliyo ne kati bakwata amannya abiri waliyo ne Sendagi nze musika wa kitange Sewandagi linnya lya famire name eyaffe ate Kanwagi oyo Kanwagi ye Nakanwagi omukazi Kanwagi naye Wangabi okitegedde kati nze lino eryamukasa lyerinnya lyange ebbatize mu nnono wali nga banjalula mu kibbo manyi ffe twalulira mu kibbo n'omwenge nga bagutabuddemu amata ekibbo ekyo kirukwa omukazi atakyagenda mu nsonga oba omwana omuto atannalaba basajja oba omuntu yenna nga takyegatta n'abasajja kati omukazi asobola okuluka ekibbo ekyo atakyagenda mu nsonga ennono emuwa ebbeetu okiruka paka waanaakimalira agenda mu nsonga naye nga tokyebaka n'abasajja bw'okitandika ku makya ng'enjuba evaayo enjuba eteeka okutuuka weegwirayo ng'okimaze bw'oba tokimaze ekyo tekijja kukola kati ekyo ekibbo kye mukozesa wano mu kwalula kye tussaamu amata n'omwenge ne batuleetera akalirako n'ebirala ne tukasiigako omuzigo ne twalula tuzuule omwana naye buli kika kirina enkola yaakyo mu kwalula kwakyo buli kika kikyotegeza buli kiraani ab'enkima enjalula yaabwe si ya Mbogo ab'emmamba enjalula yaabwe si ya nkima naye byonna byagenderangamu kintu eki kukakasa baana nti ono omwana waffe wa wano mu bufunze yalinga DNA naye era DNA eyo abagezigezi nga bagibypassinga buli kyuma kirina ekikisala naye ate n'ey'omuzungu tosobola kugibypassinga lwakuba ogibypassinga ng'otaddemu kasente naye results bo baba bategedde nti oyo omwana kiweeri naye ne bakuwaamu ebiki ebifu kakati bw'ojja okutunula ebyo ebintu bya DNA nga bifaanana
bitataaganya abaana bitabangula amaka omusajja n'agenda okuzuula nga kati ono mukwano gwange Samona bagenda okukebera abaana bafiirako ng'abaana bonna sibabe. Kakati bokkiriza omukyala wo n'abeera mu nnyumba yo n'olubuto ne weefuula alumanyi nti lulwo, tolwana na mwana kugenda kumukolako DNA. Kyekiva kitwetaagisa okumanya okubala. Omukyala bw'agenda mu nsonga nti yagenzeemu olwaleero ajja kufuna olubuto okuva ku lunaku olw'12 ng'obaze leero yagenze mu nsonga ajja kufuna olubuto okuva ku lunaku olw'12 okutuuka ku lunaku olw'15 ezisigadde tasobola kufuna lubuto. Kati zino ennaku ezo 12, 13, 14, 15 weebereremu naawe bwe kiba kyetaagisa kusiiba waka ng'okola oli mukolerera bijirwa agamba siibamu. Omukyala tomuwaawo kagaapu konna kawunjawunja ne bwe kiba kyetaagisa kugula mmere mu katale tuma omuntu agibaleetere nga gwe oli awo akawugambe tukola muntu oba si ekyo ezo ennaku bw'ozibala tobeerawo. Kati atosange ng'alina olubuto walufunira munange ennaku zino saali waka olubuto walugjawa ayanguwe mangu nnyo nga temunataakaaganya mwana. Abaana abo abasajja awaka babaagala nnyo naye okwagala okwo okuyitiridde kuvaamu ebizibu. Abaana ne kubataataaganya, abaana ne babyonona. Kati abaana basejjirinya babadde bamanyi taata waabwe yesejjirinya bamanyi yafa, kati bagenda obbaleetera akasajja ng'olumu omanyi obusajja buno buyingira mu maka gaffe ebiseera ebisinga obungi tebutera kutusinga bitiibwa bubeera bunafu okusinga ku ffe. Emirundi mitono nnyo omugagga jjajja mu maka ago n'azaalayo omwana aba talina bisobozi obwo, naye kano akalala akatono kano akakusinga obunafu kalina amaanyi, kalina bwe kakusingira amaanyi n'obudde obusobola okuzaala mukazi w'omwana. Kale ensonga za DNA fe Abaganda twali twazinogeradde eddagala. Abo bebizitawaanya batawaanye, naye nze nkuwa amagezi nti omukazi wamala okuzaala omwana n'omukkiriza nti wo n'omutuuma n'amannya ebisigadde bireke. Katonda yamanyi. Beera n'omwana oyo nga y'omu ku baana bo abawuumirize. Ayinza okubeera omu ku baana bo ab'omuntu mbwe. Ate ab'omuntu mbwe ate nga gw'otazaala. Abeera wa muntu mbwe. Abo ate bajja buzina bigere byabwe nga batambula. Ate bagamba nti omwana wo ababa ab'omuntu mbwe baazadde biba nono. Oluganda mugenda mu luwabya buli lunaku era nalulina kunnyonnyola ebizibu bikutawaanya kojja wange. Nnyonnyola sooka oddemu tunnyonnyole. Ayagala okubimanya ebyo addeyo kiripu gye twakola. Edda tufuna omulabi omupya buli lunaku. Anoonye kiripu gye twakola ebyo ajja kubiraba era ajja kubiwulira bulungi nnyo, ajja kubyeddiramu. Katugende ku kipya. Ekyo kinnyina sebo kyensobola okugamba ku nsonga za DNA. Osobola okay. Katugereko mu byobufuzi katini. Abaana bange benina awakasinza bakolako DNA kati. Lwaki? Bennakkiriza nti bange sisobola. Bootera Yesu fees. Obuvunaanyizibwa nabulekera maama waabwe. Ye bwe yeekuba mu kifuba n'amanya nti abaana abo yabazaala wa Matiya. Akeere ku makya ŋŋambe nti oyo Namawejje ne Bukirwa nabazaala wa Matiya. Bukirwa nalyo lya era nja mugamba batwale. Baana baffe bambogo. Nja mugamba nti bakole ki? Batwale. Naye nze sijja bakolako DNA kuba bwana bwange buninako omukwano. Bunjagala nga taata, bunjagala nga daddi, ne bwe Museveni tebuyinza kukkiriza nti Museveni ye taata waabo. Kyogamba olina omukwano n'abaana. Ne bwe ni masikini mukyala wange n'omukwano naye gw'otalabanga. Bana abakyala bameka? Lwaki oyagala okubamanya? Omusajja Omuganda abeera n'abakazi abawerako. N'olwekyo kimanye nina abakyala abawerako. Ogambe ne bwa Elon Musk tebusobola mutwala. Mugagga nnyo fugge naye busigala bumanyi nze daddi waabwo. Kati siyinza bujjako omukwano ogwo gwe bulina nange nga mbukolako DNA. Busobola okuba nga si bwange. Naye nze mmanyi bwange nabo bumanyi nze taata waabwo paka nga maama waabwo abukoze eki. Era ffe Abaganda twalinga tugamba nti nnyoko bw'aba tannafa mu kiko ekyo tokola ki?
obuvunanyizibwa twali twabuwa mukazi okugaba omwana gyamwagadde naye omwana wa musajja naye omukazi yamugabira omusajja. Kati ani alina ekkatala eddene ku mwana? Buvunanyizibwa bwa musajja okulabirira amaka. Bati omwana waani? Wa musajja wane waffe Buganda wenjogera wemmanyi. Naye ate ogambye mukazi yamugaba. Omukazi yamuyinako obuyinza okusala waani nannyini mwana. Essimu eno yange naye abaginguza badduuka era be bagimpa tekikifuula ya dduuka. N'abadduuka balina manufacturer yo bagijja. Era essimu sigala yaani? Si ya manufacturer yange final consumer n'omwana wange asembayo. Kanjaa tugendeko ko alasaaga nambya bufuzi leero ngire gyava mu kalulu k'ennansana kubanga oyagalawo Zambaali atalina kyagenda kukolera bantu. Omuwolereze naye wadde interview munnaaye. Lwaki omuwolereza nnyo? Ate muwolereza ki? Luli twali waani luli? Nansana w'ekatooke. Mu bantu bonna abasabye kaadi mu Nansana municipality mulimu omuntu omu yekka alina qualities ezisobola omufuula omubaka wa parliament. Abasigadde bonna tebalina. Ani alimu? Bamuyita Musoke Joseph, administrator mu Makerere University. Kati ate otali mu kibalo. Oluzungu alumanyi, musajja mukulu, ebyobufuzi abitegeera, wadde nga yava Lwabenge, naye mutuuze mu kitundu ate akiruddemu ne geography wakyo akikola ki? Amumanyi. Tali mu kibalo. Bano bonna abasigadde andi gwe mugambe mwagala bali mu bibalo. Nze njagala ani agenda tuyamba mu parliament. Kye nali ngamba ab'ebibiina by'obufuzi luli nti togamba candidate kuzimba ground. Ground twagizimbanga ku individual merit. Era bwe nsekerera bano abantu ne mbabuuza gw'ogamba nti oli fa tuli political failure waliwo esimbyewo nga ggwe abantu bakulondako nga ggwe. Era waliwo abesimbyewo mu bibiina ne batabalonda. So okumulonda nga esimbyewo mu kibiina mu credit. Anedda waliyo ebitundu ebimanyiddwa nga NUP ne bwe naateekamu embuzi bajja gironda. Okuwangula omuntu gwe bawadde kaadi oteekwa okuba nga meriti yo ya waggulu nnyo okusinga ebirala byonna. Nga yosobola okubiitinga muzungu agamba to beat all odds nga mwaba betting amwe muzimanya ezibayita odds. Mubikola oba bali babetinga nga odds izo nosobola ozidifyinga. Nobeera nga Donald J. Trump eyajja nga si munnabyabufuzi abantu ne bamulonda n'agenda ate naddamu n'akomawo era ne bamulonda omulundi ogw'okumeka ogw'okubiri. Ekyo kyanjawulo nnyo. Kati ebibiina biremereddwa okwezimba ku ground bigamba ba candidate mu buli omwajja wano ground accountinga 5%. Era oteekwa okubeera ne ground specific for kuwa akalulu. Specific NUP yogera. NUP ebyogera si bibiina birala kubanga NRM egenda mu kamyufu. Ate gundi eno gy'omanyi DF. Omanyi DF yo gitegera gw'omu ku ba spokesperson ba DF. Ate najyogerera D7. Akulembeze sigenze. Nakwezo wabadde Masaka. Wanda bake Masaka. Olabi Masaka wiki wadde tubadde Masaka kojja. Wanda baye Masaka. Kojja wiki wadde tubadde Masaka. Tunonye GPS yo. Wali ogenze sabo Kasagama wasalimu sabajje no gundi wakayihula. Kituba tuogera oba toli Masaka wa Mpuuga. Wali wakayihula e Kasagama. Wali ludda wa. Ona boyogera nga bakambwe. Nze kojja mbeerawo. Era ngenda waabo sebo. Mbeerawo nga nagamba ndi Mbega. Omutendeke yabusoma mbeerawo nga nketa ku mirongooti. Ntena mirongooti. Mpuuga yakuwa obukadde bw'obu. Mpanga kusende. Wakana. Mpuuga yakuwa milioni zezi. Mpanga kusende. Wane Kasagama mwagendayo gwe Kwezi ne Siraji Rubwama. Ne mugende e Kasagama. Ewani. Ate Kasagama wali yani. Iliyo gino kale kayihula. Iliyo mulala amanyiddwa. Rubiveko se wanda. Kambiveke ebyo. Nansana municipality eno. Zemba ndaba yingini akaweso no ngali beta kubasigadde bonna. Twaliyo ne tukola interview no musajja wange oyo naye baba. Sajja amanyi gataddewo mangi. Sagala kwogera ku yingini akaweso. Era yanga ati batamu akaleta independent n'ebipande byakubye n'ebiri mugundi ebiri mu kujjobuzie. Sagala kwogera ku yingini akaweso. Kukalina enoza fule ya wansi yona yajuwa bipande. Sagala mu buli room waliyo bipande. Kakati kankubuuzo. Manyi ebimoto ogenda nga mu abantu luwo omuntu notunulawo. Omuntu ngadde ennyumba ye. N'agiwa bipande nga buli wamu etuddewo bipande. Gwera obwongo bote okubulowozesa kuli kumanya nti omusajja ono alina ekimubulako.
atya buli muntu yenna mulalu naye level eddalu lye kweriri yevalinga kati level y'eddalu lya Kaweesa tetwala mu parliament Zambali oyo munnamawulire nga mwe abagasoma abaamusooka kye baakola byebyo tetulina we tubalabira olwaleero the best MP munnamawulire Joel Senyonyi Ibrahim Semujunganda uli abyonyumya the best nakati njagala otuma ekikulu sijja kunenya oli mwana muto naawo njogera ku kisanja kubanga balayira gye ndi ku parliament kati sigenda kunenya nemberayo nensaka amawulire gino gyonna gye n'emyaka sigenda kunenya oli mwana muto kati kankubuulireko Semujju okujja mu byobufuzi yeesimbewo abantu bamulonde mu kalulu yasooka ku radio nga panelist tuve mu ebyo nze nkubuulira tewaliiwo kati njagala okakane kituufu yalinga ku CBS nga panelist ku radio kati gwogambye CBS yabeeranga ku program nga bagiyita Capital Gang ne kakati akyagibeerako bw'amala okubeera ku radio ya Capital Gang n'abeera nga columnist mu Lupapula The Weekly Observer ng'awandiika byabufuzi kati temujjako kuba ow'amawulire wuliriza ng'awandiika byabufuzi era bwe yajja mu kusaka amawulire mu kugasaka mejale yalinga asinga kusaka ga byabufuzi kati yayingira mu kintu nga bwolaba Sewandagi kati kankubulire Sewandagi agenza okusoma amateeka e Makerere ali mu mwaka gwako nga si wa Pulibagei naye genda emaganjo wembeera obideyo abantu nga weyita kanso sinze maze emyaka egiwera 10 ng'abantu bampita kanso kankusese n'okusesa mukyala wange namuwasa emyaka 12 emabega ono wemaganjo ng'amanyi wemaganjo omwoyo emyaka 12 ng'amanyi ndi munnamateeka n'oyo awedde emirimu era ne bw'ogendako ewa Kyato mu kooti ezo ez'ebweru wa Kampala ze batalinamu maanyi nnyo abalamuzi bangi bamanyi ndi looya era nyimiridde emirundi mingi mu maaso gaabwe nempoza emisango nensabira abantu bbeirwa abasibe ne babata naye nga sirina pisi kati ngenza okukola amateeka ng'ekyo kirimu eyo passion nga calling kati nze abaana bagamba ne bwe mbeere Makerere nze Makerere najja kufunayo mpapula toli wa Pulibagei toli munnamateeka bana ba Pulibagei kkiriza omusango bakusaleko ekibonerezo kye bayita Pulibagei tokimanyi kitegeeza okkiriza omusango ne bakuwa ekibonerezo ekitono tina kyenkugamba nze ndi munnamateeka yakwata diguri yange Bachelor of Business Administration nenzija naye Makerere nenjiwaayo ng'okusaba nyingire Makerere banzikiriza okukola Bachelor of Laws gye tuyita LLB ne bateekawo ebigezo byabwe uliriza ne basaawo ebigezo byabwe babiyita pre-entry nembikola nembiyita bannamateeka abamu bangi abasomye ne bayita bati nga bwemutuusa mu musango talina budde bugenda mu bujulizi akugamba ogenda kukkiriza omusango bakusale ku kibonerezo kati nze omusajja abadde awoza emisango nga sinnaba kufuuka munnamateeka bwe naamala okufuuka munnamateeka ate olwo ngenda kugiwoza ntya Sewandagi tuddeyo enansana kyenkugamba kiri bwe nkizaayo mubiri nti Semujju gw'oyogerako munnamawulire yajja okubeera best MP ne bwe yatuulanga bw'ati ku pano kati abantu bayagala kati kankubuli abantu bosobola okutya era kyoyagala omanye nti abantu basobola okubeera ba best MPs bw'ojja ku bantu ababeeranga ku pano ezo Sentamu Sewandagi ono akuli maaso wano era abaana bangi nnyo wamwe bankyawa oyinza okuba nawe kojja wange oli omu ku bwana obwankyawa nabeeranga ku puroguramu ezo ng'abaana babakuba embooko nempi musirika Sewandagi amala okwogera ne Semujju bw'ati bwe yabeeranga kati gwe mbulirako naye mwami Zambali bwe yalinga asoma amawulire nga tugawuliriza ate twakamanya kati nti n'eddoboozi lyako kubanga ennaku ezo nemulaba nga akola nyina ina ekiroboozi nga asobola okusoma amawulire mu ddoboozi eryo era nga nkyusa kati nakyusa ekiroboozi era nemanya nti ekiroboozi ekyo eddoboozi akola kkole tafaanana Sozi Kaddu Mukasa Sozi Kaddu Mukasa oba Sawulo Katumba awo baali bannannyini ddoboozi ono eriri akola kkole
tudde Nansana municipality njala tubere eriyo ne setamu yali mu lukano naluvaamu ngalaba tali omu kwabo abasobola tanaluvaamu Sewanda ongambe Kawesi tali mwabo abali mu lukano era Gambali simuwa naye kalulu kange kana Kambata ate oyo ate ye mufunyo oyo ate mufunyo ne Kawesi amusinga Big Eye Atuse kachi kati yakala kugambe ki ngongambe yani Joseph Musoke yanzo banga mugezi aina sente talina sente naye akyali ndo kwe marketinga alinga bola bono wekitibwe yali mukanansana muka Kawempe North muche muina che mutaba Kasachya byemwagala okukola mwagala kuyamba mwami Museveni tutambulire ku script ye ekitali kituufu Kyagulanyi nga teyesimbyewo nga ayina ekifaananyi kyayina wali yeye nyini yeye NUP NUP yeyina amasanyalaze gayo kuki ku ground amasanyalaze ga NUP era abantu bangi nyo bagenda batikinga buli awali ambulera kola ki teka ya kaluko tikinga ngene wala bagamba nti buli awali bus kola ki tikinga kati tulina okola ozimba NUP abantu bazimba olaba CCM chama cha mapinduzi abantu bazimba CCM e Tanzania yo yeri ku ground so si muntu Museveni kyatuyambye konze Museveni simwagala mu byonna ne mwagala ke kigambe eki azimbye NRM taina kirala kyona kyazimbye okujjako ye are you sure Museveni bw'omujja mu NRM obanga ajja omuliro mu mazzi agali ku kyoto nga geesera tegadde mu kutokota tegasobola so Museveni NRM ye Museveni era watali Museveni same price to NUP awatali Museveni ne NRM tekola ki teriwo yensonga laki twatuzimba ekibiina kyaffe twagamba People's Progressive Party mwe nasookera kyekimu ku bibiina bye nazimba nga tubizimba ne twagala okiditakinga ku muzeeyi gwe bayita Jaberi Bidandi Sali tuzimbe People's Progressive Party kadi yafuna ebizibu byayo nga ntambula no maaso awo nenjivaamu nenyingira mu NUP aba NUP njagala kubayamba kati ensanyusa nnyo Kyagulanyi nga akola ekigambo ekyo tuzimbe ekibiina ekyo nga tekiri ku Kyagulanyi ng'omuntu nga kisobokera ddala nnyo n'amaanyi gonna obuzibu buva bino bemugamba nti abantu bagende bezimbe kati mwabagamba nalwa naye kugamba kimulekerawo gamba abantu okuzimba eggaali NRM teyazimbye eggaali ene yakubye abantu mukamyufu kabo tebalina eggaali teziriyo simpitirivu eggaali ya Museveni tewagirabye eyo mu kibuga naye abaana bona abadde mu ggaali ya Museveni si be baana bafe abadde mu ggaali zaffe wano twabagamba era nayogera kati onenya president wo okwebaza kw'endogoyi Lusambagere teri yakolera na kyemalira nafunamu bayambye na kyemalira nabalabenga bakaba watu wa sente omutwalo gumu nitubayambe wakati omutwalo gumu nga gubakozesa ebyo gwe babawa omutwalo gwa Uganda eyo level mwami Museveni watusiza ku bwava abantu we balimu ti omuntu bamwasiringa omutwalo gumu n'agenda n'akola ebyo Sewanda bana babera mu hoteli zino zowulya zino eziri natete simanyezo gyobasanga ekirindi gwe ne weerobozaamu gwogenda wali mu hoteli gwogenda wali mu hoteli nosasula emitwalo gyo 10 gwe nojja wano ne weeroboza byokola bo babawa mutwalo eri buli muntu gwe basaavinze kati bwomweroboza ng'awandiika nti Matiya arawandika ndi Sewanda kati addayo eri n'abanja agamba wesuuti Sewanda yazze nowa t-shirt mutwalo so level y'obwavu we tutuuse mwami Museveni awo watusize gwanga lyaffe era nkugamba nti singa bannayuganda twali tutegeera ngera tulimu amagezi agamala okwawula entula ku ppeera ne twawulako ekitakambaga ku kikambaga mwami Museveni yali badde yava mu buyinza emyaka 10 emabega naye bino bye tukola ffe nyina bali mu budde oluvuganya twongera kuyamba mwami Museveni kukola ki kuvuganya nosanga ngate aba DF Mpuuga avudde mu NUP akoze DF kati ate aba NUP nga akubuuza Mpuuga ekyamukozesiza ekibiina yabadde ayita kipyaki nga yeerabidde nti ate ne yakola NUP nga waliwo FDC line gy'okutte yeeyo entuufu
yeyo line entuufu baba kati kanveeyo kubanga ekyo kituufu kati ndowooza tetusobola kutuukira mu basi yemu ffenna ku gye tulaga tulina okukwata alternatives ez'enjawulo kojjange Matiya tetusobola kutambulira mu baasi emu nga tulina gye tulaga twagala tukkiriziganye taata waffe yafudde tugenda Masaka okumuziika tuli abantu 100 tetusobola kutambulira mu mmotoka yeki naye bw'otambulira mu kabaasi kano ate ng'ovuma abavuze boda kyokka nga nabo bagenda kuziika taata waabwe n'obasanga ne mu kkubo n'obatomera ate n'obatta ekikola tugamba enjawulo tulina kubasanga aba boda nti bwe tubasanga bwe mutusooka Erukaya muyimirewo tubagulire ku mazzi bwe tubasanga Erukaya naffe ne tubagulira amazzi kaboda kaba kafudde ne tubakanikako ne tubatwalako twetaaga kukolagana nakikugamba era nkiddamu teri kibiina kimu bwannamunigina kisobola kuwangula gavumenti yonna ne bweriba yakyagulanyi ng'emaze mu buyinza emyaka 10 teriyo kibiina oba omuntu omu alijja gavumenti mu buyinza ne bweriba yakyagulanyi ng'emaze emyaka emeka 10 mu buyinza gyokka emyaka 10 gimala gavumenti okubanga structures zonna zikyuse nga structures zonna tezikyategeera gavumenti zitegeera pulezidenti era nga n'omusirikale wa poliisi alowooza nti Kyagulanyi bw'ajja mu buyinza enkya agenda kumujja mu poliisi owa poliisi n'asula mu kayumba kalike walaba olinga agenza okukyalira muganzi we nababuuza nti kakati senga baali basamba akapiira ekiro ekitanda ne kimenyeka ne bagwa mu kidiba abapoliisi abo boolaba batukuba emiggo n'ab'amagye kojjange teriyo w'amagye ayinza kukkiriza kugenda mu balakisi n'okubayo ebifaananyi n'obireeta obitulage naye Wahamu Kiggundu gy'asula bw'osaakinga ku intaneti ku YouTube amaka ga Hamu Kiggundu tegaliiko n'obuliri bwa Kiggundu tebabukulaga naye bayinza okulaga amaka g'abapoliisi ku poliisi Kawempe oba ku poliisi Nateete oba ab'amagye mu balakisi Makindye ne bagakulaga ku TV n'ogasaakinga n'ogalabako basula bubi nnyo balya bubi nnyo naye olw'okubanga bali mu kiri Musevenism ekyo kyebalowooza kati ffe ate abalwanyisa Museveni omujja mu buyinza ekyo kyatulema okutegeera tulowooza nti Kyagulanyi nga Kyagulanyi ne NUP ye asobola okukwata obuyinza era osanga n'omuntu wano ng'atadde mu komenti tebatwegattako atugamba okwegatta ku Kyagulanyi oyo omulabe waffe tebatusobola tujja kwemalirira naye Kyagulanyi toyinza kujja Museveni wekka mu buyinza Kiza Besigye tosobola kujja Museveni wekka mu buyinza okujjako ng'okozesa pulaani B eri naye pulaani B kati Besigye gyemutuusiza ogikola ki olabayo bamuzanya bamusambanga kapiira bamuzze eno bamuzze eri pulaani B yokka gy'osobola okukola ng'oli omu bwannamunigina naye nga tugenze mu bino ebyakalulu Museveni aba wakutaayiza abanga ngo eri ku kizigo eri wabaayo abaleekaana eno wabaayo embwa eno wabaayo abakubirira yo neerulwa amagezi ne mugikuba ne mugittira awo Malema yakugambye nti tukube embwa tugikubire eddala nnyo mukama waayo aveeyo tumumalirize temuyinza kukuba mbwa nga temwegasse abantu beerabira balowooza nti bwe twogera ku kwegatta tugamba nti NUP, FDC, DF, PDP, PPP n'abalala beegatte bakole ekibiina kimu ekyo si kyetutegeeza tugamba Saddam Gairo wa PPP, Bobi Wine owa NUP, Mpuuga owa DF, Kiza Besigye wa PFF, Amuriat wa FDC, Akena owa UPC, Mao owa DP bakolaganire wamu bakolagane batya bata bagobe omula ebira bino byonna byolaba buli kimu kirina we kiri nga kye kisingawo amaanyi beera waawo awo vuganya na Nakyemalira wooli omuwangule ku lwaffe n'oli abeere wali avuganye Nakyemalira waali amuwangule ku lwaffe n'oli abeere wali amuwangule ku lwaffe tugatte Daniel Toroitich Arap Moi yafuga Abannakenya emyaka 29 emyaka 5 egyasembayo gye yafuga Kenya waliwo ekibiina nga bakiyita Ford ng'abo baddola ba NUP ne kivaamu ebibiina ebyo Ford Kenya ne Ford Asili
bagenda okuva mu kalulu nga President Moi awangudde akalulu ako n'ebitundu 26 26%, nga Ford Kenya ne Ford Asili nga bubagatta obulu bafunye busuka 50%. Naye ng'oli abawangudde obulu 26 naye bajja ne batuula wamu ne bagamanya nti omulabe waabwe Daniel Toroitich Arap Moi bamulwanyise bamugye mu buyinza, beegatta ne bafuna omukago era okukakkana nga Moi akoze eki agenze, nga beenunudde kati eggwanga lyabwe liri yaddeko wadde nga bakyatambula mu mbeera embi, naye at least bo bakyusizzaako. Balabako ku Moi, ne balaba ku Kibaki, ne balaba ku Uhuru Kenyatta, kati balina William Samoei Ruto ate baleeta omulala kubanga Samoei myaka gye 5 tajja kukola mirala, ajja kukola kati wane Uganda ekyo kye kikyatubulamu. Ne nalabye omukago wakati wa PFF ne ANT nga gutekebwako omukono kwotera sikana tegusobola kukola ogwo si mukago era tegujja kukola, si gwe gusoose okubaawo. Tosobola kukola mukago ng'ogulimu bantu babiri ate nga mumusinga n'obunafu. Anti erinayo mbaka wa palamenti ate PFF eyina kati abadde aba FDC akati babanga bakoze omukago ogwo tolabanga anti ayagala okuddayo eri mu banne gye yava. Kati awo tulina kutuula butuuzi tumanye nakyemalira tumulwanyisa tutya. But what you leading a political party mu Uganda, your opposition see a preaching okwegatta yandibadde nga ya n'omusajja mugugu nabadde naye eggulu n'angamba nti omuwanvu akutama n'awuliriza omumpi kituufu naye wabula we mubeera nga omuwanvu asigalayo ng'omumpi akanga balabukanga era tebasobola kuwuliziganya. Lwaki ono omuwanvu si akutamamukko n'awuliriza bano? Anti obuvunaanyizibwa bwaffe bwakwegayirira naggwa n'oyo nalugooti akakkane awulirize ku bano. Naye na bano nga baagala oli abawulirize tebamuvuma. Era tebamuvuma, teri amuvuma. Nga kuno ku mukutu Bijirwa abeerako buli ddakiika. Ate Bijirwa abeerako nga opinion. Bulide simanyi namuulya jjo ng'agamba mbu simanyi yakola n'omukutu ogugwe, yakola ekibiina ekikye n'agenda kukitongoza naye atongoza ekisinde ekikye, atusuubiza busuubiza. Nwe n'atongoza mujja kulaba abantu wano, mujja kulaba namungi w'omuntu. Namungi w'omuntu yali ludda wa Bijirwa nga bamuwangula. Ebyakutuukako twakola pulogulaamu ku nsonga eyo byali binene. So saagala tudde mu bye twalimu. Munnange nno nze badde nkusaba Senta Mukasa Sewandagi tugende ku mulamwa ogwatulese kojja wange kino okimanye. Engeri gye ndi mbega na bino ku Facebook nabikolanga. Ne toli wa CIA. Oli mbega w'abaana aba Uganda. Singa badde wa CIA oba MI6 n'ali oli mbega wa Facebook nabikolanga. Nga ninako akawunti esuke 10 nga akawunti zange 15 zonna zikulumba ku positi emu nezikuva ono n'akuvuma kino oli n'akuvuma kiri oli naye nga zonna nze nziri mukati n'abo abanvuma kwolwo yali muntu omu kubanga era ate eyanvuma oyo omuntu omugambe nange nja kugulawo YouTube channels eziwera akawunti eziwerako nga 6 nzije nga nkomentinge kuzize mubuvume. Badde nsaba saga tuddemu eyo nsonga kubanga tuyinza okugenda anti oteekako emitwe eminene emitwe dagina Sewandagi ye tufudde Sewandagi yeganya opposition katogenda tekako abasse abalangidde egyo emitwe egyo egitakola egyo gye gingoba ate kati kyogamba gwe atali omu ku boodi etulakusalawo eno kyano tugirekera Bijirwa nefuuka chano ya Bijirwa naye nga ate wali okoze MSC kubanga Bijirwa ali consistent. Sewandagi obudde bwino osoga nti tugenda kubeera nga naye buli wala wakutaano kakati njagala Sewandagi natajja njagala okkirize bamukubira esimu nga taliyo njagala okkirize kino okimanye Bijirwa yasoma ki procurement kitegeke ki mu Luganda nziriramu akatono nkimanyi mu Luganda topic yange teri ku Bijirwa ndowooza otiddeeyo sitiddeeyo esagala kuleetera buzibu eri amajja agagenda okulumba Sewandagi ono gw'oyogerako kakati omulaba Sewandagi ono gw'oyogerako aina masters of science accounting and finance ya Makerere University. Sewandagi ono gw'oyogerako aina bachelors of business administration yamejalinga mu finance ya Makerere University. Sewandagi ono atudde wano kati naawe akola gye bayita bachelor of laws LLB agisomera Makerere University amazeeko emyaka egi kati wolaba ali smart wano buza lwaki ali smart ndi mu internship
ndi ku kooti empigi gye banga bakwa court circuit bangi bana omuntu toyinza kubeera ku bachelors ne bakugaba mu court sebo nze ndi mu court era ddala oli mwana wa muzeeyi mwenkolera munda taata wange yafa ngamba yakusigaza muzeeyi yakusigaza kinana mugumu era twamuziika State House wajingira mwaka muzeeyi wo Museveni tampereranga ko yadde siringi wajingira State House mwaka mu bantu abampadde ku ssente eyantuusa wano gwe nnenyumirizaamu ennyasooka yali Jaberi Bidandisali wayingira State House mwaka ye yanfuula ano nze nava mu nsiko nga ndi kadogo era nabeerako mu kadogo sukuulu embalala State House wajingira mwaka ki saayingira nnyingire nga bana baala bayingirayo nava mu nsiko nga gyendi wali okolayo ki mu 2022 nenjawukana ne mwami Museveni kale tuveeyo Sowanda ekibiina kyaffe byonna ebyo bireeta kubanga oyagala okunzija ku mulamu ogukubuuza bijirwa kye yasoma okimanyi katini abagoberera omukutu guno baalaba graduation ya bijirwa nga bamutikira Kampala International University omwaka guwedde mwaka guno oguwedde era graduation yaliko twagiteekayo twakola ne interview KU yonna buli kimu nakinyula kati abaagala obiraba basobola okudda ne babera so nsonga kisagala kuteekaawo kubanga bajja kutwalaganya bayinza okuntwalaganya abamanyi tengamba kati katwogere ku batamanyi kati katwogere ku batamanyi betubatubuulira tubabuulire nti ono omusajja oli yasomera mu KIU ono wa Makerere University zonna ziba university oli kadiguli ke yakafuna mwaka guwedde ne president akadukira ono yafuna diguli emyaka 10 emabega alina ne masters atayongerako endala sagala kuleetera bizibu bingi eyo gwontwalayo kuleetera bizibu bingi eyo gwontwalayo ekizibu kiri kimu oyaganya ovuga akataka ate buli ananvuma bagenda kuvuma emimwa gino nange nanga gya Miriam Matembe okuvuma gisobola teriyo sibakange nakimanyi nzijako ku comment nze obutafaanana balabe mu hostinga ku channels zammwe nze Sewanda gindi wanjawulo bo hostinga nziramu nenewuliza sebo nenyumirwa nange neneraba nenesala ne maxi nengamba mwambi Sewanda gi awo wakoze ensobi ekyo wali bade tokyogera wali ogedde kino okutuula wano ne kojjaawo kino wali badde omugamba kino ne kojja wange ayagala nnyo okumbisaamu eggaali kati nanvuga nantwala mu kataka ayina ebintu bye byataakiriza bwe najja nagamba mbu Sewanda gyakoze takitiko withdraw n'ateeka omutwe munene nnyo ide kojja kyokanga ye kojja wange sina bentaakiriza bwatyo bwampisaamu eggaali olaba kati olaba oyo omusajja Zambaali simanyi bamukwano si musajja wange oyagala kumpayiriza nga Mayanja nabadde ewuwe nampayiriza mbu nalekera Zambaali nze nyinza okulekera Gwensinga olwo mba ntegera mbaamu amagezi Sewanda tuli ffenna babiri toliimu fe abatunulira ensonga n'abakola opinion poll mulina mwani tulinamu engineer Kaweesa kazi Kaweesa yasoma engineer wa masanyalazi omanyi kankubulye nakwana interview kankubulye katono engineer Ian Kyeyune yali owa Kiso yali chairman wa district Kiso yabeerawo n'apoledi emyaka gyonna ng'azimba nayambala obukawunda nze engineer Ian Kyeyune bagenda okujjayo akabaluwa ke akamufuula engineer nga ka diploma naye babaluwa ye sagala nnyo oyingire bantu owapuwa no P7 benkana owokubiri nkugambye Kaweesa Zambaali ne Kaana Kambata kati ffe abakola opinion poll abo betuyinamu oli omusajja we Makerere University Senta Sewanda gi Big Eye logo baani twala tugende abo tembalina katolabanga namwe mukolera Museveni bwoyinza otya okuddira abantu abasembayo obunafu banamba lujega boti bwakola ne wano mwakola wano opinion polls eza simanye eza abasinze okuteesa ne muleeta asinze okuteesa yali bijirwa nga asinze kuvuma Kyagulanyi eyamuddirira yamuvuma tugende mpola yamuvuma tubimanyi eyamuddirira yali muto wa Nkasibante nga naye omulimu gwakoze ogw'amaanyi ennyo gwa kuvuma Kyagulanyi n'okunafuya NUP naye nga ffe obuvunaanyizibwa bwaffe saagala kuzza mu bizibu byewalimu ensonga lwaki toyagala nnyo nakujja kugula omukutu mitwe egyo gye gingoba kakati njagala tugende mpola ku line kwenzola okutwalira nedda ssebo bino byenjogera wano obisasula nti bwe naava wano ogenda kumpa kyeke sikuwa bwe banaaba bankuba emiggo bembogerako aba Museveni ne bansanga ne bankalakata emiggo gyange banakubayo ogumu tomanya
nga bakuba kujani nika tugwe yali mbega basobola okukuba wano wakyaza omusajja wano Jeno Kayihura nakukubira esimu ani Jeno Salimu Sale kati gwa mukudu gwa ne ba Jeno Salimu Sale begwe balaba kambuze esimu yange wajira nga Salimu Sale agikubyeko yali akuvunana oli munnamateeka waliwo kye tuyita substantial evidence obujulizi obwenkukunala amateeka wagasomerawa amateeka ngasoma nange gwomu kubana bali kataka ngasoma mpola naye gwe nga munnamateeka omuyivu ate ojjayo oyogera ekintu nga tokinaako obujulizi nze mwana tubyenjogera oli mulabi wa firimu oli mulabi wa firimu naziraba myaka 2 emabega genda gwe nga oli munnamateeka ndabira firimu bagiyita 12 Angry Men ebigambo ebyo wabyogera ne luli kati omusango nedda njagala nkulaga nti no munnamateeka ayogera ekintu nga kinako obugavu singa byali byakola ba firimu nedda tugende makere kati kusena graduate day to day education ya firimu omusango gwaggwa akakiika kalamuzinga kalina osalawo ddala kituufu omwana yatta taata oba teyamutta naye bakulaga nti okusalawo oba okuteekawo ensalayo olina okubeera n'obujulizi obwenkukuna benefit of doubt yona erina okukola ki kati bano ba 12 Angry Men baali baki era why were they angry baali ku kakiiko kalamuzi so abalamuzi bennyini abali mu kakiiko be baali abanyiivu buli omu yaleetanga buli omu okimanyi bulungi buli omu aleeta ekyo kyaba nti ddala kituufu obujulizi ono bwalese bwe butuufu naye tuveewo awo omutwe gugambye 12 Angry Men abasajja 12 abaali 12 Angry Men abasajja 12 abanyiivu kiki ekyali kibanyiizizza twagala atalaba ku firimu eyo omubuulire kiki ekyali kinyizza abasajja bona obadde onvuza akataka obudde buno butambula omusajja ali mu kumpooninga nga mbubudde buweddeyo ne tuddeyo wali eri ku muwanvu aganya okutama okuwuliriza omuntu mukwegatta mu opposition n'abampi bamuvuma ani amuvuma bw'oba oyagala nkutame tonkaka kukutama ani amuvuma abanyankole bagambanga nti osobola okutwala ente ku ttale naye toyinza kuziwaliriza kulya muddo wonna wobadde osinzira ne tugamba wuliriza ne tugamba nti omugezi asobola okuwaliriza ente ezo okulya omuddo oba okunywa amazzi zirumiye enjala zo zikwegayiryo zitwala ku ttale wonna wobadde osinzira okubeera ng'otula Sewanda kitugenda kuma wano olw'akataka k'obuuza akawanvu ngezezaako okujjayo n'ogaana olina by'otaatiriza naye nga tosobola kuntwala internship egwadde ente sebo empigi nkyaliyo internship egwa next week naye nze nkyaliyo nga nkyanyumirwa kubanga waliwo omulimu gw'okola nga gukunyumira naye bannyabo ne bassebo temwerabira bannyabo ne bassebo omulimu gwange omukulu nga ndi ku channel wano ndi musajja musawo ajjanjaba endwadde ezikola ku ttaka eziri ku ttaka buli kizibu kyonna ky'olina ku ttaka gwe mulimu gwange nkubira essimu yange 0702-438-852 ojja kuba onyambye nze nja kutsolovinga ekizibu kyo naye nange ojja kuba onyambye okuweerera abaana bange nange okubaawo ekizibu kegamba tweyamba nze ompa ssente nonyamba okuweerera abaana bange nange okubaawo nange nemba nga nkuwonyeza ekizibu ekyo kati oli alina obuzibu mu kkooti katugambe ng'alinayo omuntu webikibikibi kyose omutaasaako ate kakati oyinza okubuuza nyinza okubuuza Matiya akola ku TV nti omuntu alina akalango ke nga ayagala kagende ku TV oyinza wonna obadde osinzira osomye namba 0702-83-88-52 ereta mannya gange noba olina akasente konna okanteerako ssebo nkaaniriza kubanga omukisa guli eri oyo agaba so si eri oyo afuna naye bwompa nange nina bempaako wonna obadde osinzira byonna byokola tukomye wano Sewanda gi bye twogera biba byaffe londamu ebyoka ebikugasa faanana njuki egenda awakyafu nejjawo akalungi akalina omugaso gye kali tufaanana ensowera ne bwegwa ku kiyonjo ekijja mawaza tukomye wano tutandikirawo yenoonya bikyafu byokka buli weegenda Sewanda gi nze nakutadde dda emboozi tebankadde ajimye agikaddiya